Young Simba Football Club plays in the 3rd division. Young Simba plays in the 3rd division of the Buganda Region League, hails from Luwero district. Young Simba will host Chitara Football Club. They are the cup holders. Mu myaka esatu egisembyeyo tulaba nti empaka zirinya, ate ekyokubiri nti ne regions zigenze zeeyongerako. Waliwo ttiimu ezizze nga mpya ezibadde nga zijjayo amaanyi ag'enjawulo naddala okuva mu division ey'okutaano. Nakino kiraga nti omupiira gwaffe gugenda gwongera okusemberera ennyo abantu ba bulijjo, nti ttiimu ya 5th division weefuna amaanyi agagamba nti oba bampa Villa bamumpe, oba bampa Vipers bamumpe, oba otegeera nti omupiira gwaffe kati guli very unpredictable. Tokyasobola kubeeraawo n'olowooza nti omunene ye gundi n'omutono ye gundi, era tulowooza nti empaka zijja kutunyumira nnyo. Tukkiriza nti ebyemizannyo tubeera ddala ku mupiira n'emizannyo emirala gyonna gyonna gikola kinene nnyo, ekisookera ddala okutumbula erinnya lya Uganda ku maapu y'ensi yonna, naye ate n'ekyokubiri okulaba nga giwa emizannyo gino gifunira bannayuganda naddala abavubuka emirimu era n'okubafuulira ddala abantu ab'omugaso mu society. 403 Brigade FC, that is a non-region team from host KCCA FC. They are also record winners of this cup, joint winners.